Mwenna abanyize mbetondero lwensonga sinnakola mukolo sina mukolo gwe nakoze ne mwami taata nakola mukolo ate kyampadde ate kyampadde kyatuwadde kitegeeza kina kye kyatuwadde ekiddako anniversary tuyino gikola mwami Lutaaya abadde balowooza nti mukolo kale nasose nembaleka balobe balowooze nti mukolo basooke bayombe oluvannyuma bajja kulaba nti bwabadde mukolo netwalwagadde bibadde bifaananyi ebifaananyi ne twejjukanya fefe nyini ne tugendako out yes twagenze naye nga tewabaddewo nti oba twabadde tugabula twalidde emmere tewabadde tewabadde naye nga maaso eyo tulina kyetutegeka kama nga tereddemu obwangu abantu baffe tujja bayita tubeere nabo tulyeko nabo twejjukanye nabo awo kirungi bannaye leero nalo luwedde kwano gwange engoye zitereke tujja kugenda ku mukolo gwe banaaba tuteekedde tunyumirwe wamu nabo nze twalinga ku stage naye nga tuva ku stage buli omu nga adda backstage ne beba mufuuyo oba ssente oba ki naye nga obupapula obwa white obuli mu ngalo za mwami Lutaaya obupapula buliko ennamba z'essimu abajja okufuwa nga abafuwa ssente nga bawaayo ne bateekako n'obupapula nga nnamba za ssimu naye bama babanga baagala bampa contacts kusobola kubabuuzaako nakunsaba buyimba bwe baagala kubayimbira nga kyekikubeesa naawe nengamba lwaki obupapula obwo ekintu ekyo kyampisanga bubi saagala kulima nengamba obupapula buno bwa white ddala bukola ki wano butegeeza ki naye nga nemmanya nti era botubuuziza nti obanga oli serebu nono ebyo oba obisuubira oyinza ovaako kubanga oba olowooza nti baagala bumutwala ate nange nekintuukako nga ndi ku stage era nange nembufuna kati bwe nabufunanga nasooka kunyiiga naye nange bwe nafuna obupapula bwa white nesooka nemusitulira neseka n'okuseka nange ndi muntu natulanga musenge nenkaaba amaziga gange neŋŋamba kikinze naye kaŋŋume naye neneebulya neŋŋamba nedda Irene wagamba ng'ova mu bazadde bo ti ono gw'osazeewo okubeera mukwano gwo kyengezaako bagamba nti bino mubirabye tulina okujubileetinga myaka 10 biki tusanyuka naye waliwo embeera gye twabeerangamu ng'ate yo yannaku maziga naye ate oluusi noddewo nogasangula mangu nomala kati ate bwajja nga sooka nendaga nga ali fine ali fine naye watuuka ekiseera n'ategeera kiva obuyimba era twafunanga obuyimba kayimba kano wali mwandika buli mu mbeera kiri mu nju nze waliwo gwe nalaba obuyimba obumu obwajjanga mutuufu nkijja ku mutima kapos nyingi no sifefe kano waliwo n'endala gye mmanyi esinga ku yaffe esinga ku yaffe nnyo by the way bambi ndirwedde mu mbeera yonna era nkukakasa nti ndibaawo mazima sikwefula Alabi bambi ondabiridde akasusu kange kakyuka ne smile olaba kati kweli nawona mama abatakuzibwa gwe nobange yakwana ekibonerezo. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gyoyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna Faruku & Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule amanyanze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot
so eri wansi eri parking lot eri basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna bwe ziri ku WhatsApp. Amannya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okuyalinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula, kikuyambako ate okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bikabulungi nnyo. Tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo. Gwe na yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE. Ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama. Osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811. Kale nze lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mbabuuzaako n'embebaza okuba nti mugoya programu zaffe ez'enjawulo. Tuli ne Honorable Geofrey Lutaaya kosa ne mami waffe omukyala Irene Namatovu. Tugenda kuba nga tunyumyamuko nabo, tugenda kuba nga tusharinga nabo essanyu lye balina essaawa eno. Tubayozaayoza Essebo okusookera ddala. Era ndowooza ngenda kusookera wa Honorable osooka ombuulize ku bantu mu mbeera eno gye tulimu. Bannange mbalamusizza nnyo mwenna mukuliko omwaka Mukama yeebale kuuma. Naffe weetuli ne mukyala wange ne family tetubadde bubi twaliza wamu. Bagamba abakyala be basooka naye munaye ebitiibwa bya Honorable nabyo nsaasira. Ebitiibwa bya Honorable kirina oluusi lwe kiyigawo ate ne kibeera nga kisukkulumu. Mukama bw'aba kireese kanduze tekikuyisizza bubi Honorable okusooka. Nedda tekisobola kumpisa bubi n'akamu n'akatono. Nsanyusa okulabako leero. Kale lujja njebaleko. Kale mami obulamu bulungi mukuliko omwaka twaguyitamu Katonda yakkiriza. Tuli mu mupya omwe muli kati ate anniversary kwegamba bya ddala ebintu bino bya ddala. Amiina nnyo. Mu programu eno mmanyi abatannawasa abali mu bufumbo bw'emyaka emibereberye mwenna mugenda kubaako kye mufunamu. Nammwe abatambuliza ku myaka nga abakulu bano abagole be tuyina. Sibe kiri? Tutandike n'ebifaananyi nga bye bitambula. Mwabadde ludda wa nga we tuyita ne mu myaka 10 gino egya anniversary. Mwagiseemu mutya zose na mami? Emyaka gino okusooka omwezi guno ogwa January oyo gamba ate nga tugenda mu Feb tugenda mu mwezi gw'abaagalana nti nze kyandaga essanyu lingi nnyo nendaba nga mu butuufu omwami byonna bye yansuubiza abikoze at least 90%. Yes, bye yansuubiza nga tutandika. Si ebyembaga naye okuviira ddala eri mu lugendo lwammwe. Era we twatuukira ku mbaga nga tulina bye tuyiseemu bye tuzze tu steps ze tuyiseemu kino kiri ndowooza embaga yalinga eraga nti at least kati wano tuntuusizza buli kimu. Ate nkugamba nti embaga eyo okuva lwe yabeerawo mwami Lutaaya yali bulala. Kyakyukira ddala. Tekyali kyambaga kwambala gown. Tekyali kyambaga ku sanyu kanti tu sanyu setusaze cake. Nze mu bulamu bwange after mbaga nalaba mwami Lutaaya ali fresh. Omupya ali fresh. Mwami Lutaaya abasajja ebiseera ebisinga batulanga abalimba. Tusuubiza ne tutatuukiriza. Gwe kyeki kutwawulako oyagala twogezaako era bajja boogerako nnyo. Buli ensanga abasajja vuuka naddala mu abato ntera nnyo okubaawamu lectures ne bagamba nti osobola okukola okusalawo n'okulemerako kuba kyosooka okuwandiika ku mutima gwo nti omulungi omuyina mufunyi gwe njagala mufunyi n'owandiikako ekirala nti munsi teriyo mutuukirivu. Kati bw'omala obiwandiika ne mutambula nga
bwaga nti mufunyi gwe nali noonya kitegeeza tokyanoonya ne bw'osanga omuntu ng'afaanana atya ogwamba oyo w'abalala nze wange n'abalala oyo w'abalala gwe n'okyewandiikamu nti bali bendaba b'abalala ono y'owuwo bw'otakiwandiikamu bebo boolaba nga asigala anoonya buli lunaku alinganga nti waliwo gwe baakweka eyo gw'atannafuna naye bw'okiwandiikamu nti nze omutima gwange nalonda omuntu gw'empula gwe njagalira namufuna naye kirala nti omuntu obutapapa kugamba nti ono ye muntu gwenda okubeera naye nga topapye bw'omufuna nosalawo mangu nti gwe ngenda okubeera naye ebintu oyinza okubiraba ebitakwagaza kubeera naye n'obiraba nga mmaze okwekomitinga ne bw'obeera naye kaseera ne mwetunuulira muno osobola okumanya nti ono ye muntu omutuufu gwe nsobola okubeera naye yennyini ayinza okugamba no si musajja omutuufu naawe yes kati naye bw'obanga omaze okubeerera naye n'omwetegereza n'omugoberera okusalawo okwo gwe kujjira naye n'obanga osobola okufuna omukisa nga nze nkitwala nti nina mukisa sijja kugamba nti ninamu amagezi genkinamu okubeera n'omuntu ng'omwagala ati naye akwagala muli awo ngutwala nkirabanga mukisa kubanga eno ffe gye tuyitira osanga omuntu ng'ali awo yeemulugunya ng'agamba oba wange tannazaalibwa mubawulira nzana okitegeera nga bwe batunuulira abeeyagala ng'oli addawo neyeekubagiza onfuna bulungi oyinza kugamba ki abantu abo honarebo ab'ekika ekyo ekyenyinza obbagamba bwagamba nti wange tannazaalibwa kiyinza okuba abakiwanvuyizza nnyo naye ayinza okuba kitegeeza nti gwe nnina yinza okuba si ye mutuufu ate emirundi egimu muba muluzinze communication nga gwe walemwa kwogera na muntu okwetegeera buli lwe mulyewo obudde ne mwetegeera n'omanya nti gundi nno kino takyagala ono nno tayagala muntu akomawo ssaawa 10 za kiro ono nno tayagala kwegamba ne mugenda mweyiga ebintu ebyo mugenda okulaba nga mutandise okukola ebintu buli omu ebyanguyiza munne kwegamba okuwa munna amatu n'obanga otosaawo obusazi ng'omusajja kugamba nti nze ŋŋambye abasajja tulina nnyo ekyo nze ŋŋambye naye ate nze wange tewaliyo nze ŋŋambye wange waliyo olabye otya tukoze tutya mubeera mu kuteesa mami Irene tutunule mu kaseera kali nga tebannakukuba mbaga eyamenya ebitooke muli walowoozanga ki ng'omukyala eri bbaawo gwe mumaze naye akaseera naye nga tannasala kali kalayini kakutwala mu bufumbo butongole amazima gali nti nze nga nze okusooka nali mu bufumbo naye I think ndowooza nayagalanga nnyo mwami Lutaaya kati nga ndaba alina kumbeera kumpi and that's why natuuka ekiseera ne ndabanga asusse nga ndabanga akisussizza kyova labanga ne bwanyiiza ne batufunamu obutakkaanya nga ndaba nze nga nkitwala nti kinene nga ndaba ne ngamba obanga ndaba njagala nnyo nentuuka okirowooza ne ngamba nti oba ndaze nnyo naye ate ekyandeetera okwagala ennyo nali nina ebiseera byenvaamu ebyabazadde nga nina omuntu gwe njagala okwagala okitegeera kati relationship eno yatandika kale ku myaka emito ffenna nga tuli bato tuli bavubuka kati nga bwamanyi nga ovadde mu bazadde naye nze nali mukulu okusinga nnyo yali muvubuka kale yali mukulu wali omusingako naye nga muli bato nze nali mukulu neddi wali mukulu naye ngambye nga tuli bavubuka kiki kyogezaako tegeeza omuntu gw'osinga emyaka egiwera 10 oba 9 oba omusinga kati kale ndowooza nga bwe gambye nti nava mu mbeera y'abazadde nga bagenze nenfuna mukwano gwange nemmanya nti mukwano gwange agenda kubeera mukwano gwange kati nenjagala nnyo nemba nga ate nina omubuulira buli kimu nemba nga buli kinyiga aba njagala tukirumirirwe ffenna segera tho emyaka gy'obuvubuka tegiba myangu okitegeera goyinza okuba pesika otambulira nga yawaggulu nnyo okusinga munno era kyova olaba walingawo buliwo ebintuntu kiki naye nze kyemmanyi nti laavu bw'eba nga weeri ddala ddala mba nga mweyagala
nga ddala oyagala omuntu kyegambye ekiri nti nze nava mu bazadde nenfuna mukwano gwange nekiteeka mu mutima nti kati ono ye mukwano gwange olw'ensonga ne before even kuvaayo nalinga munyumiza ebizibu byange nalinga munyumiza embeera yange ebizibu byange olw'oluusi nga nafunyemu obutakkaanya ne step mam ng'alina okimanya kwegamba yasukka okuba boyfriend n'abeera bingi kati mu ekyo omuntu gw'onyumiza ku myaka gye gy'ovubuka emito n'omunyumiza n'omugamba nti kintu kino kimpisizza bubi ewaka kino bwe kiti ekiri bwe kiti kati ng'olaba mu butuufu omukwano nze maybe ekyo ekyokuba nti okusooka namuteeka nti he's my friend he's my best friend I think kyekyandeetera okuba nti ndi love eveno wansi nejjanga erinnya graph negenda ngekula ngeyambuka maybe kyekyandeetera obugumu obwo nga ne bwaba nsobezza obanga musobezza sitekinga decision eri enene esobola okuwaawaza kati maybe kyekyanyamba so tebyali mu bulimba kuba yakula bukuzi abakyala batera okuteekawo pressure gende waffe mpase embaga byonna ebyo bimanyi mu kifaananyi kyali kitya kati nonze of course abazadde abaaliwo batuuka ekiseera ne baŋŋamba naye kiki nga beeraliikiriddemu ne baŋŋamba lwaki mwami Lutaaya tagira ne mbagamba nno ekitusibye twali tupangisa embeera si nnungi financially ne mugamba nedda ne mbagamba bamaama abaliwo ne bataata nti bo of course baba balina kye beeraliikirira naye nze mba nkimanyi between me and him tuba tumanye ensonga lwaki tetunnatuuka ku mbeera eyo twakyogerako era mwami Lutaaya yakyogerako ekyakwanjula nagamba twandiyanjudde naye tumale okuva mu muzigo guno tudde mu gwa ddala era kyembagamba bannange abakyala ebiseera ebisinga bwe mubanga muteesa n'omwami wo ekyo kyo kitwale nga kikulu nti okuteesa kintu kikulu nnyo ng'oggyemu ebyokweyagaliza nti bamuteesa kuba kati fe abakyala ebiseera ebisinga tuba twagala omwami bw'oba omufunye obviously kiddako kwanjula mbaga okitegeera oba olina kyoba oli kuki naye omwami waba agambye nti Irene embaga njagala naye tulina step gye tuliko kati njagala tuve mu nju mu trusting kuba manyi kala abasajja olusi muyiwa oyinza okuŋŋamba ŋŋumiikirize omala okwezimba ojja kuŋŋamba ŋŋumiikirize ate nze ŋŋumiikirize ate bye ŋŋumiikirize obiteekemu omulala kyo nakyo kimukiina abaami n'ozifuna olumala okufuna olumala ozifuna akulabanga kasasiro abaami bakikola naye mukama yannyambye nti mwami Lutaaya tali kumwabo abakola ki abakikola so kati kyembadde gamba nti kyeyaŋŋamba ekyo nga ndaba ate tuzadde n'abaana tetunnagenda kweyanjula naki nampa reason ye naŋŋamba nedda tukyali mu muzigo tupangisa esente tetunnaba kufuna bulungi naye tumale okwetereeza abakyala awo tugwamu step okukigumiikiriza kubanga tulina sayidi endala tugamba nti bwe nnaaguma ayagala ngoma ate ntuuka ate awaseema omulala okitegeera so nze kyembagamba nti bw'oba wakiteeka mu mutima nti omwami wange mukwano gwange gwe kikwase Katonda ogambe tagenda kunjiwa kankireke ebisigadde bimulekere Katonda okole ky'olina okukola nga omukyala so kakati ze ekyo kyanyamba nnyo ne ŋŋamba nedda bw'oba ng'oŋŋambye ntugumiikirize ate nga n'ebingi byaliwo baabiraba nga abaaliwo yes generation eno abamu tebaabiraba naye nga amawulire gaali mangi buli kimu amabi kati nze ng'omukyala nga ndi ku bunkenke nga ndi ku tension nga ndabanga kyenkuuma lubugo olubale mubbe okitegeera kati amawulire ago nange gantiisanga nange ndi muntu natulanga musenge nenkaaba amaziga gange neŋŋamba kikinze kiki naye kaŋŋume nene neebulya neŋŋamba nedda Irene wagamba ng'ova mu bazadde bo ti ono gw'osazeewo okubeera mukwano gwo so kati oba gw'osazeewo okubeera mukwano gwo Mukama agenda mukutereereza otuuke mu kiseera w'omwagalira kyo kyangumyanga nnyo oyogedde ku ky'amaziga ekyo abantu bakaaba mu mayumba kituufu era temulowooza nti no buli kimu kibeeraawo wabaawo amaziga omuntu atuuka ekiseera kintu ne kimuluma ng'okabira musajja nga anti kyegambye ekintu kyonna ky'oyagala kaabe maama wo ng'omwagala nnyo 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 n'olaba ng'olina embeera ebaddewo ffe ng'abamu
tetumanyi kuyomba tetumanyi kukola ki owulira nga oli heart waliwo ebyannumanga of course akugamba nti twatambuliranga buli kimu kyengezaako bagamba nti bino mubirabye tulina jubilatinga myaka 10 biki tusanyuka naye waliwo embeera gye twabeerangamu ng'ate yo yannaku maziga naye ate oluusi noddeyo nogasangula mangu nomala kati ate bwajja nga sooka n'endaga nga ali fine ate n'amanya ali fine naye watuuka ekiseera n'ategeera kiba obuyimba era twafunanga obuyimba kalimba kano wali omumba mwandika buli mu mbeera kiri mu nju nze waliwo gwe nalaba obuyimba obumu obwajjanga mutuufu ntijja ku mutima nga mpulira kyenjagala bwaliwo bungi abawagizi babumanye so kati n'obulala nga teefuna bakyala bannange tunyumizaako eyo emboozi nangamba lwaki tondeti tonkubirayo akayimba kano kino abasajja batugambireko biki awo nenkakuba nako so kyegamba nti olugendo luba luwanvu naye okusooka oteekanga nnyo like bobanga ddala omuntu goyina toyina kyomwagala kuba nti nze mwami Lutaaya nalaba ayina sente nyingi kozi sajja lwa sente ze kuba ebiseera ebyo yayita zirina nnyo yes teyali bubi nnyo naye ng'ate talina kuba we namusangira ng'ali mu muzigo gumu omuntu bw'ati aba ezimba kugamba gumiikiriza kati naye nga bwe nagambye nti naveeri ewa maama ewa bazadde bange nendaba twasooka kweraba ne twenyumizanga nga munyumiza ebintu byange ne tumala ne tutuuka ekiseera nga mututte nti ye mukwano gwange era ekyo nakitereka paka kati Honorable sebo ukodyo kibu wakozesa okuwangula omukyalo ekisookera ddala kumubuulira mazima walinga wa mazima ate nga mukwana tebibaamu mazima nze kati namubuuliranga mazima basajja nga tuli n'asobola okuba nti anjiga era nze muntu amanyi okwogera ekintu nga bwe kiri ne bwe kiba nga kiri ku nze nkikubuulira nti nze nno kiri bwe kiti era nze ekintu kye saagala n'aba neetoolodde baba bakimanyi ne bwe mba nga sikwagala ne ngamba nti gwe sikwagala mba nakugamba sikwagala era sigamba balala ogamba oyo gwe mba nakugamba dda era seetooloddwa abantu bamenya mutima amenya omutima ne bw'ojjeeka nkugamba sikwagala so namugambanga nnyo ebintu ng'ate byentegeeza bwe namufuna saamugamba nti nfunye girlfriend namugamba nkulabanga omuntu gwe nsobola okubeera naye naye nga yalabanga ebyokukola ki ne mugamba nno kyentegeeza naye olwokuba nti twali tetunaba kubeera fembi naye yandabanga njogera nnyo ekintu kyentegeeza nekituukiriza yavaawo nantrustinga n'agamba omuntu ono alabika kyategeeza ebyokulwanisa byo then wano mbeera y'amawulire nga gakuba eno n'eno amabi omukyala Irene Namatovu gayogeddeko gwenga gwe gaali gakwatako wakolanga otya okukuuma amaka kakati gwe ekintu kye bayita omuvubuka ali mu limelight kintu kigazi twalinga bavubuka bato tulina erinnya tuli balenzi abalabika obulungi abakola kwegamba nga ekizibu ne bwe kyandibadde nga kiri kitono kitya bakifuula ekiri ku magnitude enki eya waggulu etya naye nze saabeeranga kiwagi bwe nabanga nina ensobi natuulanga naye ne mwetondera ne mubuulira era bo baalabangayo kukakkana nga tebamanyi nti emabega okukkakkana kwe musajja yasoose okukkakkana ayinza okuba waliwo record gye bamanyi ewaka n'abaana bange bayinza okuba tebampulanko nga muboggolera mu life yonna ebyo byonna byabeerangawo ng'abantu bandaba ebweru bagamba kati tutakagenze doza bagenda kutuuka bakyankana twali bavubuka twakafuna ssente tuli baserebu ba mu kibuga kwegamba nga osobola okukola ensobi yonna ng'abantu basobola okukozesa ensobi yonna ate era nga mubuulira amazima nti ebyo nawe ebiri naye nze ng'omuntu nkwagala era nga simuwako gaapu yonna nti kyagamba nti kubanga sooka enzireka nga muga no tutuule wano twogere nga tuli bameka babiri nga era ensonga tusobola ozikkakkanya nga tuli babiri era ekyo nkigamba nganya abasajja nti tewaliwo nsobi emalibwa naku
kulaga maanyi amaanyi omukazi tegeetaaga gamulaga kuba already watondebwa oli w'amaanyi okumusinga esobola okumukkakkanya naawe menyeka omubuulire ensobi yajja kugenda akusonyiwa mpola mpola so byabanga wungira bumanyika buvubuka nikati mukama n'atuyamba katukuze omukazi gw'olina ategeeza nnyo omusajja bw'aba kyanaaba okukyuka kw'omusajja ebisinga kuba ku mukazi. Nze nalina ebbaala nateete ebbaala eyo nga mulimu abaami mulimu omwami omugwenzijukirira ddala ye nga ebbaala bwe twatuukanga ne tugiggala ng'ate asasula abawala abali mu bbaala ssente n'abagamba kambongereyo omutwalo gumu musooke mugire nga munkuuma bukuumi nsange mukazi wange nga yeebase ng'abagamba temuggala bbaala mwenna kambawe sigenda na kunywa naye mumpe akadde kano mukazi wange amale kwebaka ndyoke nsimbule wano nkole ki bwe nakuba essimu ne bambula nti yeebase nga nzirayo ng'era abasasula n'atuula mu bbaala bamugamba nti kati yeebase ng'addayo abasajja bafuluma mu nju n'ayingira mu kibuga emirundi egimu nga tamanyi na kyanazza waka nga tamanyi kyagenda kuleeta waka n'atoba n'ebirala ng'asuubira nti wensobola okufuna emirembe okka mayumba gentunuddeko gonna weewali wempangisa oba wenazimba bw'atuuka n'awulirawo omuliro nga gubumbujja ate wamutama nnyo n'atuuka okugamba nti kantuule ku street oba ku bbaala oba webeeseza bazanyira matatu nga ayagalawo nnyo okusinga wakaawe so omukazi okukyankala okubumbujja tekitegeeza kutereeza musajja ebintu ebisinga okutereeza omusajja dialogue kutuula ku round table n'omukyala we ne boogera okwogera kubeerawo naye emyaka gye mumaze si mitono bweki obulala bw'oyongera mu bulamu awo okulaba nti mukuumagana gwe ng'omusajja anti amaka bwe gabaamu eddiini buli kimu kitwala nti kisoboka ne bwe mbeera baavu mumanyi nti waliwo abaavu abalala ne mbeera n'ebizibu mumanyi nti waliwo ebizibu bira amaka bwe mutakulembeza Katonda ne bw'olimenyeko otya ebyangatte nnyo ne Irene ddiini nti namusanga ayina eddiini ate nze nga nva mu maka masabi nnyo kyanyamba nnyo okuba nti namujulizanga ebintu ate n'abiraba kakati nga tutunuulira obulamu bw'abaserebrity ababiri omwami w'amaanyi omukyala afuuse ow'amaanyi bijjiramu of course ebigambo bye tubijjeewo kati wakati mu mbeera musobola mutya okubeera nga obwaserebu tebutuuka mu relationship bw'okulembeza erinnya kitawaanya nnyo nti otuuka ekiseera nga otunuulidde nnyo erinnya okusinga ebirala byonna nti bwe tubeera mu mbeera gye tulimu nti ffenna tuba n'ebikemo bingi mwami Lutaaya aba n'ebikemo bingi ngamba embeera gye twalingamu ebikemo biri bitya nze twalinga ku stage naye nga tuva ku stage buli omu nga adda backstage ne bebamufuuyo oba ssente oba ki naye nga obupapula obwa white obuli mu ngalo za mwami Lutaaya obupapula obuliko ennamba z'essimu abajja okufuwa nga abafuwa ssente nga bawaayo bupapula ne bateekako n'obupapula nga nnamba za ssimu ngera nti kati oba wakava ku stage sente zebakufuuyo ziteekawo kati ze saatunuliranga ssente ezo natunuliranga bupapula bwa white lwaki bulimu naye bama babanga baagala bampa context kusobola kubabuuzaako nakunsaba buyimba bwe baagala kubayimbira nga kyekikubeesa nagamba lwaki obupapula obwo ekintu ekyo kyampisanga bubisagala kulimu nagamba obupapula buno bwa white ddala butegeeza ki naye nga nemmanya nti era bw'otubuuzizza nti obanga oli serebu noono ebyo oba obisuubira oyinza ovaako kubanga oba olowooza nti baagala bumutwala ate
nange ne kintuukako nga ndi ku stage era nange ne mbufuna kati bwe nabufunanga nasooka kunyiiga ne nange bwe nafuna obupapula bwa white nesooka ne mu studio neseka n'okuseka neseka n'okuseka ne ngamba ekitegeeza tebakikola nti wakwanze nali emotional nnyo nga buli kaseera buli kinzijjako era nga bwe nagamba nti love yaliwo kulunye nnyo ate n'emyaka nga mito kati nga ndaba buli kimu buli kamu nina okkalingiriza era history wange wedda nayina ebbuba lingi nnyo 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 wedda yes naye kati olyoke ndyoke ndi fine kye nazimba nakizimba ne tutuuka ku time gyendaba nti seetaagisa kola buba lyakoma wano wendikwata ne honorable seetaagisa mukolako buba kati saawa eno wakiteeka ne mu luyimba gwendi mukwatirako kati waliwo obuhuuku bwoteeka mu luyimba of course abawagizi baffe nga babwagala kati oba oluusi era bwe mulaba nga mbutaddemu mbuteekamu ku lw'abantu bonna kubanga teri mukyala ayagala mukwatira ku mwami we taliyo okitegeera buli mukyala aba ayagala omwami waamu abeere ng'amwagala okitegeera ate nga kati nga ffe nze ni mukatuliki mukyala mukatuliki ate omwami muprotestante naye kati nga tetwagala kuba nti at least mba njagala mwefunze abeere wange nga teri mulala mulina okitegeera so kati ekyo kyenalina naye nga obupapula wamala n'obumanyiira namala nembimanyiira ng'ate ndaba nange babimpa ate naye nga ndaba tebiina makulu kati obupapula mubukolera ki nga mubujje ku stage mubakubirako nedda kati obupapula obwo bulina emirundi ebiri si buli mukyala aleeta akapapula n'akakuwa ku stage nti ategeeza nti ayagala kubeera oba muganzi wo no bamu baba balina mikolo talina bwagamba nti mpandiikira wano nga oli ku stage talina bwakugamba nti kandeeta akange ne peni mpandiikira wano enamba yo yes tewalingawo nga bwolaba nti bagenda kufuna bajja kunoonya bakunoonye ku Google banoonye ebintu tebyaliwo twali lugazi nga omwami yennyini yawandiise n'akapapula n'akawa mukyala wa baami si bakalukalu nnyo mbivulu okujjako ng'anywamu omwami ng'awandiika akapapula n'akawa mukyala we n'awa mukyala we nti ampe essimu lwakuba nti abantu bakitwala batyo nti wuuyo omuwala awadde omuyimbi akapapula bambi olumu n'obupapula nga tonnakasoma olumu obupapula obwe baleeta oluusi mubeeramu nti teweerabira kunyimbira kayimba kange kano nga ye akamuleesa alaba sheetambula naye tonakayimba nga tonnakayimba n'aleeta akapapula kati olw'okuba bambi waliyo ne bali ab'effujjo kati abantu ne balowooza nti balaba omuntu akulemerako nnyo nti kapapula kange kano kumbe bambi ayina oluyimba alaba sheegenda toluyimbye ng'ate yabula lwe lwakoze eki lwe lwamuleese no si zonna era tutera katwafuna ba managers nti tutera bagamba nti bw'omuba mulina kyoyagala kino n'obwo obupapula tebukyakola ki tebweyongera kujja ne bwe baba abayimbi kati boolaba abaliwo kaŋŋambe abaliko ku generations zino tebabawa nnyo obupapula kuba system yakola ki yakyuka kye bandimugambye balanga dda ba managers bayimira ne ku TV ne boogera naye abantu bakola wabeerangawo misinterpretation yes ne ba misinterpreting akapapula ako ng'abawala ab'effujjo bo tebabulayo abajjanga ne bakola naye nga omuwendo gw'abakyala abanene boolaba bayimirira omungi najja n'akwata akapapula ako n'akakuwa bwokeberako abagamba nina wedding yange bwegubye tukubireko oba kubira ku mwami wange ku ssimu eno bwebakola kwegamba bambi naye baabalabi tebafuna chansi egamba nti akapapula ako kalimu ki so bupapula mwafuna mu business ba manager ne beyagala kubali abalala abayitanga ate wali nabyadanga eri manager kakati waliwo kye bayita okunyumirwa tinyumiddwa omukyala Irene nga performing andi musajja nenzijja nenzina naye nemweri pakeno ne mwami Lutaaya nafunayo kasekse ne kajja ne kamweri pako kumufiira ko kati nolaba ate ekyo nze search baako na buzibu olw'ensonga abawagizi baffe
abasinga we twakoleranga ebyokunywa byalingawo ng'oli bwanywa nanywa ne gumukwatamu awo kyakola omuyimbi we bamukubira oluyimba ng'alwagala kubeera oba omulaba nti bambi anyweddemu kati akyamuse okitegeera akyamuse kuba abawagizi baffe obalaba nti bw'asanyuka bw'ati asobola okukola ekintu kyonna asobola okujja n'akola ekintu kyonna yes ng'omulaba nti anywedde bambi n'ahagingana ng'omulabira ddala nti bambi sanyu. So yeyo side y'abayimbi eri bafanzi baabwe nga baagalana mwendowooza ekya it will end in tears kizze ku mulembe nga kibayiseeko kuba kati relationship olwaire ziri mu butaala zonna muba mwakeefuna muti it will end in tears. Tugezaako kirwanyisa mukama nga atukwatiddeko obuta ending in tears ekyo ogezaako kirwanyisa n'oswaza abalowooza nti kiyinza okubeerawo. Wano we muli tewaliwo we mutuuka ne mwejjusa okuba nti omukwano gwammwe guli mu butaala waliwo mutuuka ne mwekyejjusaamu oba it is okay? Munnange engeri gye saabeerangako nti nabeerako nti nayina omukyala nga tetuli mu butaala kati nenfuna ali mu butaala siina kyenkivu comparinga nakyo nti nze obulamu bwange bonna ndi muntu eyamanyika amangu ku albamu yange yasooka. Albamu yange yasooka kwali enyimba abanyamabjambwe abamanyi omukwano mwebale Jennifer Mwanyira ng'ennyimba zonna zaali ki kati olwali okujja mu bantu nafuukirawo omuntu gwe bakoze eki kwegamba sina life eri gye ŋŋamba nti bwe nali nga nkyasuubula oba bwe nti abantu nga tebamanyi ano life eno gye natandikiramu nagimanyiira ate sigiinaamu buzibu siri nnyo celebrity gwe bagamba nti genda mu bbaala ekyankalane so ano genda mu bbaala nentula wentudde oba wali ekyamasanyu kyonna nenfuma n'okutegeera tokoze eki totegedde kwegamba ebintu ebimu nsobola bibeeramu nesikosebwa nnyo wadde ng'era waliwo wootunula nkugambye waliwo ebintu ng'ebyo bwe twakyamanga mbuntuntu obwo bw'osigala obumisinga to be honest osigala obulaga kalirabaawo ng'obuyitako n'ogamba bintu byange ebyo byalinga binnyumira bimpoomera naye nga tokyasobola kugendayo naye okireka kubanga era waliwo awalawo osobola okugenda ng'ate era bwewali tewali tosobola kugendayo. Nalibye omukyala n'aŋŋamba nti omuwadde ebirabo eby'enjawulo era ng'abikwenyumirizaamu omuli amamotoka biki byonna ebyo ye omukyala kikyomwenyumirizaamu okuva sayidi ye? Nze omukyala kunzaalira abaana mpadde abaana buli lwenkyuka bwe nti ndabawo amagye gange awo kaakati mubanje eki twali kisinga olina kwongera kumuwa biki ebyenjawulo ffe tuyinza okuba nga tetulaba mu mukyala wo nga ggwe bikuli mu maaso biti nga gwe buli omutunako oti byebyenjawulo? Nedda nze kati kyemutwalanga kyesinga omuvaluingamu ng'oggyeko okuba nti anzaalidde abaana kuba abaana omuntu ayinza obbazaala naye ng'osula ku bunkenke ng'ogamba ekikazi kyanzaalira ebyana naye okusigala nga mulabira mu kifaananyi eky'omuntu kwegamba valuye tekkangako mu maaso gange ate siina magezi genkikozesa wabula ndowooza Katonda yamumpa nga it was a gift n'amumpa nti beera n'oyo kuba nze ndi muntu yeerondalonda atandisobodde kubeera naye. Twalowooza ku anniversary yaffe nti lwaki bwetuuka tetukubayoko ne kayimba ke tujja okujjukirako emyaka gyaffe 10 emyaka gyaffe 10 gye tubadde mu bufumbo obutukuvu nti bwe tuyimbayo akayimba ako tujja kukajjukiranga nti bwe twaliko ku anniversary yaffe mu myaka kano ge twafulumya. Mwakuŋŋaanyiza mutya abantu be nalabye mu bifaananyi nayeko babitusi bakyuze ne Becky kyabadde kitya? Nene abantu abo industry eno I think egenda sigamba nti oba egenda etereera nti abayimbi tulinga ba Luganda nti
Esimu yange bwevuga ewa Becky oba ye bwankubira nampa ensonga zayagala nkitwala nti muganda wange music alina kyaŋŋamba kansitukiremu so kati ekintu kyakuba nti okubakuŋŋaanya tekyampadde buzibu wadde ate nga nabawadde short notice tekyampadde buzibu nagambye nno buli omu era buli gwe nagambye tewali yampadde buzibu bambi nze n'abalala twanyize lwaki tewatuyise kakati omayiga twano wendi nkikiridde bangi eyo bannayuganda ekisooka njagala okutegeeza abantu essimu ekyo abanyiize essoomu si babiri si basatu ababadde batukubira essimu mwami Lutaaya abaganda be bonna baani basenga b'abaana bakuba essimu yasooka okuba essimu baakuba ne bagamba Lutaaya kugamba wabadde ki okola otya omukolo ne mukyala kyegeeza mmwe ne mukyalawo muli mukazinga kamwe muli mugundi yammwe kyova olaba vidiyo ebo ogiraba gitwa eriko nti erina gundi erina vidiyo bweba eggwa erina kyeraga nti akazinga ka Irene ne Lutaaya bw'oba ogyetegereza twakuliyetinze akazinga naye twakakuliyetinze tutya nti mu concept yaffe kyalimu nti ku 10th anniversary tulina kye tugenda okola tukola photoshoot twambale bulungi gown kugamba twejjukanye obugole bwaffe era bambi bwenna mwenna abanyiize mbeetondera olw'ensonga sinnakola mukolo sirina mukolo gwe nnakoze ne mwami taata nnakola mukolo ate kyampadde ate kyampadde kyatuwadde kitegeeza kirina kye kyatuwadde ekiddako anniversary tulina ogikola mwami Lutaaya abantu tugikole nze kye nasanyukiddeko era lwaki abantu balinga bakayana saabaddamu mangu nayagadde kukakasa emikwano ntukyagirina abantu abo bagamba nti n'otatuyita biki aba agenda kutambuza amafuta ge aba jamu gwayitamu yo naye naamenya ye emmere agiine waka na buli kimu naye awulira nti oli mukwano gwange nalibadde embeera naawe abadde balowooza nti mukolo kale nasoose ne mbaleka balobe balowooze nti mukolo basooke bayombe oluvannyuma bajja kulaba nti gwabadde mukolo naye twalwagadde bibadde bifaananyi ebifaananyi ne twejjukanya ffe ffennyini ne tugendako out yes twagenze naye nga tewabaddewo nti oba twabadde tugabula twalidde emmere tewabadde tewabadde maaso eyo tulina kyetutegeka mukama nga atereddemu obwangu abantu baffe tujja bayita tubeere nabo tulyeko nabo twejjukanye nabo awo kirungi bannaaye era olwo nalwo luwedde kwano gwange engoye zitereke tujja kugenda ku mukolo gwe banaaba tuteekedde tunyumirwe wamu nabo ffe tujja sigala nga tubayuzayuza mwebale nnyo honorable gwendwawo okufuna mami ye tufunye episodes nyingi ezogera ku ngeri abantu gyebazizobeezawo amaka ndowooza n'abalala bazimbire okwo ebino ebintu ebimu tubikola nga byakuyiga honorable nga tumaliriza obubaka bwo oyinza okubaako byojjamu ebibyo ebyekusifu naye bwabadde butya eri mami naffe tufuneko kko tuyinza okuba ku baffe obwanivasale no kegamba obubaka bwange kye nabadde era bwe namuwadde nabadde nga bugezi nabadde ngezaako mubuulira mazima ne mugamba nti nga bwe nagambye nti we yanfuna nali muvubuka vubuka bano ababuukabuuka nga abatanywezeka ayite eno n'eri alaba ebirungi bingi ne mugamba nti singa era gwakyali kisa kya Katonda okuba nti yampa ye otherwise singa teyaliye nandibadde olusire na bwendi obubaka bwawadde butya mami anze obubaka bwange okusooka natunulidde gye nvudde waffe era meseji yange yabadde ku lugendo bw'otunula n'olaba banange tuvuddewa tulinawo emyaka egyo egyali nga yetunaba kwewasa officially najjo tulina bye twayitamu
tuyita mu bintu bingi naye all in all mukama n'abeera nga ssaawa zino neebaza Katonda nti nina Lutaaya omupya era ekyo kyebaliza Katonda. Lutaaya yategeera ensobi ye bw'aba yagirina ensobi kyate kyebaliza Katonda kubanga Yesu ensobi zaaliwo kibu naye neebaliza Katonda nti omwami wange yagakunda kandi nalina ensobi tubeere fair. Omusajja agambye gyali myaka omusajja agambye gyali myaka togamba nsobi kale gyali myaka kale kuba myaka myaka of course ensobi ziba nyingi naye kale neebaza nti omwami wange yakyuka omwami wange twetegeera ate nange neebaza Katonda nti yampa obuvumu okuba nti muzimba netwezimba naye nanzimba nemutereeza twetereeza ffenna naye kyeŋŋamba nti nze nembeera nga nti tulina step gye tuvaako netudda ku ndala ey'ennaku ey'okukaaba ey'essanyu kati tuli mu masanyu kitegeere ekyo kyebaliza Mukama. Kapo erimu ssente erimu omukwano erimu abaana olina kogigeza era siina Mukama mwebaza olina kogigeza Couples nyingi no sifefeka no waliwo n'endala gye mmanyi esinga ku yaffe eya Bobby ne Bobby esinga ku yaffe njagala nnyo by the way bambi okitegeera lwakuba nti ye ate ayinza okuba yina ebitaalimu ng'ebyaffe naye at least njagala nnyo mbagala nnyo kapo yammwe nnyo tusabira ne couples empya ez'aba dictator ne chosen kati abo bo bakajja naye kyemba advisinga nti babasibira entanda Becky n'omwami we oba kapo yenna ento nti to giving up mangu banange ebirungi naye biva wala nti ekintu kyonna ekikanga singa ddala okkiriza nti omuntu omwagala bw'oba omwagala bano teri kirema bano abaami bano obalaba temuli tubatereeza nawe tosobola butatereera bw'aba nga ddala njagala nange nga mwagala tasobola butatereera kudda mu layini gye mwagaliramu. Omanyi mbadde nsiba naye ako katereeze tugende mu kutereeza abakazi mukikola mutya dogo lifuuse eddogo ate eddogo teritereeza mwami wo gwe kennyini gwe bw'osalawo mufuukira kizibu era kijja kuba kizibu osalawo mufuukira nti oli mwangu gyali okitegeera ofuuka mwangu gwe kennyini osobola mwami wo omutereeza kubanza senga na giving up ngera bwe mbagambye mwami taate yali ate mwangu nnyo kiri awo naye yennyini abagambye nange sirinze mwangu naye londa biki bikyabibagambye okitegeera naye namanya nti Katonda bw'aba nkwatiddeko sobola okufuna mwami Lutaaya omupya gwenjagala buli mukyala gwe yandiyagadde. Okay kale wetwe wetufaananye baganda baffe kati kano nkajjeko osobola okajjako naye kinkoze bubi nti bami wadde olimu obukosefu naye wadde ojja kumpamu layini emu yokka eyanaali badde ntya kati ono mwami kubanze nina alaje ate tuli ku nnyanja wano empewo eba entawanyamu omwami akayimba kano ketwabaweemuko nemukuba ennanga Kaliwa tekali ka Valentine kati tuli kano ndi ready tulibere ku ready naye kale ka Valentine nako kalimu obubaka bwako kituufu naye kale konna Katonda kakkiriza ndi ready mu mbeera yonna era nkukakasa nti ndibaawo mazima sikwefula Alabi bambyo ndabiridde akasusu kange kakyuka ne smile olaba kati kweli nawona mama batakuzibwa gwe no bange yakwana ekibonerezo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5
ng'era erina kapasite okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.